Leero katwogere ku nneeyisa y'abakozi mu nnyumba z'abakama baabwe. Ebiseera ebisinga tuvaayo ne tukomplayininga ku biki bakama baffe bye batukoze. Naye njagala weebuuzeemu, igwe wali okubyemu ttooki ku biki by'okolera mu nnyumba ya mukamaawo, ebintu by'okola oba oliawo nga binyiiza mukamaawo ne bimuleetera okukwenyinyala, ne bimuleetera okulaba ng'omuntu omubi, ne bikuleetera okusojjogola, naye ng'ebintu ebyo gwe abireese. Tuyina akatambi ke tugenda osheyalingako nammwe wano. Katambi k'abakozi bannammwe bali ku mitimbagano, bayina ebintu bye boogera, olumu n'ebintu bye bakola kuba sikeeka n'akasoose. Tulina abamu be tulaba nga bali mu kuzina bimansulo, naye ekimansulo ekyo ky'ozina oli mu nnyumba ya mukamaawo, okozesa wifi ya mukamaawo, kwasobola okutresingira wifi etereka buli kimu ky'okolera ku ssimu oba buli kintu kyonna ekikolebwa nga kyeyambisiza wifi eyo. Abaffe katusooke tukubemu akafaananyi, batya mukamawo n'atuna mu history database ya wifi eyo neesangayo obutambi bwo ng'oli mu kuzina bimansulo, oggyemu engoye, oli mu kwenuuna amabeere, oli mu kwesonseka ngalo mu bukyala, oli mu kukwata obukyala bwo, oli mu bugazi yooti ng'oliko n'abasajja, obagamba nkwatewa, okutte enva ze mufumba ewaka, okutte kaloti gwe weesonseka oli ku live, okutte cukkamba gw'oteekayo oli ku live, okutte bbiringanya gw'oteekayo oli ku live, okutte ebintu eby'enjawulo omuli emirawo gye mufumbisa emmere ewaka, okolerako ebintu by'obuseegu naye nga oli mu nnyumba etaliiyo. Ky'otamanyi nti oba basobola okubanga bayinawo kakamera ke baatereka nga kali awo kali mu kulaba byonna byonna by'okola. Oluvawo mazima ddala omuntu ono ng'akutuusaako ekikyamu ng'omuntu avaayo akomplayininga, ng'omuntu ono atuuka akuteeka mu nkomyo oba akututte ku poliisi bakusibye ng'ovaayo okomplayininga, bakubaaniza obutaddamu kuyingira nsi eno olw'okukoleramu ebintu ebiri pornographic nga gw'ogamba nti nno bannange omuwarabu mubi. Ye twali twakikwata nti abawarabu bano babi, naye naffe abakozi tuyinamu obubi bwaffe oba tulina weaknesses zaffe. Saagala kwogera nnyo nga simaze kubategeeza nti channel eno twekuŋŋaanya wano nga twagala kukola community eyaffe nga ffe bankuba kyeyo wetusobola okutuusiza eddoboozi lyaffe okulaga biki ebyo ebitutuusibwako ensi yonna ebimanye ebikolebwa mu nzikiza, okwewa amagezi, okwezaamu amaanyi, okwesomesa n'ebintuntu ebirala. Osobola okunkubirako nga weeyambisa Instagram nkosa Sheila Adita page, osobola okunsanga ku page zange zonna okuli TikTok, Facebook, Instagram, Thread nkosa Sheila Adita page. Jangu neeyongeko, kwata ku notification bell buli video gye tuteekayo ebeerenga ekutuukako. Katusooke tuteekawo akatambi ke twogerako akawaawazizza internet yonna ate era tukomewo. Sibikula video wemba saagala kwekubakasa bo sina ndeka tujukira nze n'omwange terabika era ngenda lumuna lumu nga ndiritinga eziriyo nga ntambula naye nti kubikula neetegereza akantu oli jukira nasoka neetegerezaako omukazi n'omusajja kati mmaliriza nzira ate tewali kintu kyasinze kumenya nga abakazi n'abakazi nga beromansinga balina engeri gye bakikolamu. Omwana gwe waliwo ke basindise nga juuzi omusajja yasoose n'ateeka munda omukira n'azina n'aleeta bwe yamaze n'ajjamu omukira gwe n'asooka ku omwana ebbakuli, omukazi yawogganye n'afunye obugere ako kanji gye mu mbeera n'ensamulira. Seetegereza waba ennaku zino maze ebbanga oba nakoma ddi mwana gwe wafiiriza nze nafuna nzinamu ennaku zino ku ssimu. Kambabuliro osobola okwetegerezaako omusajja n'omukazi n'otava mu mbeera, olutunulirako omukazi n'omusajja n'otava. Nsuubira akatambi ako wakalabye bulungi nnyo kubanga munnange ke kaliko buli wooyita ke kaliwo, buli wooyita ke bataddewo, buli wooyita buli mukozi yenna kaali mu kulaba kubanga kaatambudde nnyo. Bano nga balina ebintu bye boogerako. Kati nno be bano abamu ku bantu abeebaka ne bakama baabwe oli najja n'atugamba kyabaddewo obubeezi, abamu ne babafunamu n'embuto ne batuuka n'okuzaala, abalala ne batulimba nti baabakutte baabarepinze. Naye nga waliwo
ensonga enkulu eri emabega ffe oba oli awo abali eno be bali mu kunyumiriza gye tutamanyi nti nammwe mumanyi okwetega okimanyi wajja kukola tewajja na mwagalwawo kiki ekikuleetera okubanga ogenda mweyembeera n'otuuka n'okugamba nti weekuba kasabuuni n'otuuka n'okugamba olaba vidiyo ez'obuseegu emikutu gye baazibikira nga tebaagala baana babeere nga ba accessinga sites ezo igwe ogiguddewo ng'okozesa emikutu gyonna gye weegasseeko abantu bonna basobola okuba nga babiraba ogenda kubanga oleeta obuzibu nga tonnyonnyodde bantu obuzibu bukutuukeko naye nga gwe kennyini gw'obwereetedde tubagamba nga nnyo bannange mwerekereza ebintu ebimu tewali kyogenda kubeera werekereza ebintu by'obuseegu toyina kyogenda kubeera iffe tumazeeyo eno nno kabanga embeera z'abana abantu tuzitegeera tumanyi obulungi bwabwe n'obubi bwabwe bano abantu babi ebyaddala naye teebereza bw'aba abadde mu biruli nga toyina kiwali omukoze ng'akedde bukezi n'akukolako embeera olwo wanaatandika okukizuula nti okola abcd kigenda kubeera kitya olaba omugamba bugambi nti ngenda waka n'atandika okuggulako effujjo eyali akuwa emmere n'alekerawo ogikuwa eyali akuyisa obulungi n'atandika okuyisa obubi eyali akulaba ng'oli muntu essaawa zinaakulaba nga kisolo kati woonootandika ebintu by'obuseegu mu nnyumba ye byamanyi nti nno bwe bigenda viral ensi yonna n'ebitegeera naddala muno mwe bawangaalira basobola okumusiba basobola omuggulako omusango basobola okubatuusaako obulabe naye nga gwe mukozi gw'obireese katugendeko mu katambi akalala omukozi eyabadde akola emikolo ku baana b'awaka abato akatambi ako nako okalabe okekkaanye jjukira tuli ku neeyisa na mpisa za mukozi mu nnyumba ya mukama we njagala osubscribinga oba wali weerabira subscribinga keeka n'akaseera okwate nekkate commentinga kigenda kutuyambako okumanya endowooza yo eri ku butambi bwe tukola wabula nga ate aneetaaza okunkubirako ku Instagram kwe ndikosa Sheila Adita page n'emikutu emirala nga thread tiktok facebook gyonna nkosa Sheila Adita page jangu onfollowing oneeyungeko oleme kusuwa butambi nga weebute katugendeko mu katambi akalala ate era tukomewo. Yeeno ensonga lwaki abazadde babakubiriza okubeera nga abantu bemuleka ewaka bwe muyita ba house girl ba housemaid muyina obeegendereza nnyo abantu bemuleeta ono housemaid yajja mu ddiiro ng'alaba omwana omwazannyo omulala nga yeebaseemu okitegera n'ajjayo akantu n'akayiwamu mu katambaala n'ateekako omwana ku mumwa n'amuteeka ku mumwa n'ennyindo omwana n'azikira omulundi gumu oyo kalifoomu omwana n'amukuba kalifoomu njagala mwetegereza ensonga lwaki ono housemaid yali akubye omwana kalifoomu n'amala n'akazzaayo wamala okazzaayo n'ajja mu firiji n'ajjamu ebyokulya n'ajjamu ebyokunywa n'ajja firiji n'agiggala n'amala n'atuula wansi mumulaba n'atuula wansi njagala mwetegereza ensonga lwaki akubye omwana kalifoomu okitegeera n'amala n'asalako n'ateekako tv n'ateekako tv olumala oteekako tv n'atuninga channel gy'ayagala n'akoonako wali omwana ng'alaba yazikidde dda n'atandika kweriira byakulya bye neetegekera ebyokulya bye bulungi nnyo ensonga nno eyamukubisa kalifoomu omukozi ono kwe kubeera nga ayagala kubeerako ewaka ng'abaana tebamusumbuwa ng'ali awo akiirinze bw'alya bw'anywa kubanga mukama we yali taliiwo nga bonna bagenze kukola naye mwegendereza nnyo ng'abantu bemuleka ewaka kuba ono ekimukubisa omwana kalifoomu kyaki nadda wali n'anywa n'alya nga bw'alaba ku tv bw'anyumirwa obulamu ate munnanga atazimba nga ye akola kyayagala ebyokulya ne biggwawo n'agenda n'ajjayo ebyokulya ebirala n'atuula bw'alaba tv alaba kazannyo ke ensonga eyamukubisa omwana kalifoomu mbw'ayagala kulaba buzannyo ayagala kulaba tv ayagala kubeerako ewaka ng'awulira nga ewaka waliwo eddembe nga teryamusumbuwa okitegeera abaana nanti bwe babeerawo buli ssaawa oba olina omulabiriza jjukira omwana yamusanze azannya oli omulala kirabika gwe yasoose okuba dda kalifoomu ye n'azikira noono omulala n'akola ki n'azikira omulundi gumu kalifoomu oyo aba w'amaanyi era asobola okudamejinga omutwe gw'omuntu oba omwana n'akula nga amawube tategeera takwata bulungi bintu mu kibiina bwe bw'obulabe kalifoomu bw'aba alina bamukuba bagenda kuoperating oba balina kye bagenda okukola
okiraba ekintu ekyo kwegamba ennyumba yonna n'agyegazaanya bw'afuluma bw'ayingira bw'afuluma bw'akuba amazina bw'akola ki kati ku mulyango kulina okuba nga kuliko eyali akonkonye omukozi n'ayanguwa n'akola ki n'azzaayo ebyokulya mangu okitegeera ekintu ekyo n'ayanguwa kubanga mukama we yali akomyewo n'ayanguwa n'apapiriza n'ajjawo akagaali mukama we akomyewo okitegeera n'ayanguwa omwana wuuyo mumulaba alinga ayagala okudda engulu okitegeera abambi alaajya na kalifomu akyamukutte n'akwata omwana. Ndowooza mubirabye bulungi obutambi obwo mubulabye bulungi bwonna bubadde very clear temuli nzikiza byonna ebibadde bikolebwa mubadde mubiraba baganda baffe bye bakola nga bali mayumba kali akatambi kano akasembeeyo kabadde kalaga omukyala akola mu nyumba naye nga akola ku baana baddugavu alina emize gy'akalogo kalenzi ebintu ebyo tebikomeyo yokka mulimu baganda baffe abajja nene e Bulaaya nga bazze n'eddogo nabawaako sitoori y'omwana eyajja n'ennyama ey'abafu omwana ono yajja n'ennyama enkaze ey'abafu namulabako maaso ku maaso n'okumumanya mumanyi kampani gy'akolera ngimanyi ebintu byagenda okutuukaho nga wendi kubanga akolera kampani yennyini gyenkolera omwana ono ng'ekitambo kimukwata n'azuukuka mu matumbi n'atandika okusala banna ennyama abasalako obuntuntu obunyamanyama ng'akozesa nayilukata mugenda okuzuukuka mwenna ng'ebigere byonna bijjudde amabwa abamu engalo baziridde enjala bazisokoddemu ebintuntu ebyo twali tetunnaba kumuzuula naye akaseera kaayita banne ne bamugwako oluvannyuma olw'ekitambo omumukwata n'afuluma gye tusula mu accommodations z'abakozi n'abeererayo ddala ebweru paka budde bukya bwamukeererako eyo ng'enzigi twazigadde talina waayita ng'ali bukunyanga bwe yazaalibwa wabula bulijjo babadde baali bamutankana olwamala okulaba ekyo munnanga bawala bwe bamutikkirawo ne babeera nga bamuzaayo bwe basooka omumukwata n'ennyama yeewozaako n'agamba nti eyo si nnyama buntu bwe nga baagikaza ne bagizingamu obuntu obulinga obuboolo nga yajja nayo mu mikebe egyo nnomize wali we tubagambira bw'oba oyina ekintu kyonna ekikyamu ekiri ku bulamu bwo ng'omanyi kikutawaanya tolinnya nnyonyi ku jjeeno osobola okufuna ebizibu singa tebyamutuukirako mu kampuni ne bimutuukako ng'ali mu nnyumba ya mukama we byandibadde bizibu byennyini naye olw'okuba byamutuukako mu kampuni ng'abantu bano babitegeera ekisolution eyaliwo yakumugoba addeyo mu nsi ye ebintu ebyo mu bikomye ebyakalogo kalenzi ebintu by'okukola ebintuntu omukyalo oyo mumulaba yakubye abaana kalifomu n'atandika okuba nga ababbako emikisa gyabwe nga yeeyambisa eddogo ebintu ebyo nno mbakubiriza temubikolanga bwe tugenda mu bintu by'obuseegu osobola okuseeguwalanga gwe omuntu nga bikoma mu ssimu yo tojjanga n'ojjayo feesi yo n'otandika obikola n'omala ate n'obipublishinga ebintu ebyo bigenda kuba bikyamu 1 kigenda kukukosa gwe ng'omuntu 2 kisobola okukosa mukamaawo tekako ne famire ye yonna ensi zino ze tulimu ebikwatagana n'obuseegu munnange gubeera musango gwa naggomola ate wekuli mmwe abazina ebimansulo mu kkomera we bakutwala oyinza okumalayo obulamu bwo bwonna so mbasaba tubeere beegendereza bw'oba omaze okulaba akatambi kaneeno funamu ekyokuyiga era otuleke tukitegere nga bweyambisa comment section wansi awo subscribe nga kwata ku notification bell yenze Shila Adita nsanga buli ku mukutu gwange wonna nkosa Shila Adita page imbagala nnyo see you tomorrow.